atuwaire embabazi atuwaire embabazi obwire bwonna. Olunaku olwaleero ampuliriza ebigambo byongedde okubeera nga biranda wenkoledde akatambi kano nga Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa kamaze okubeera nga kaggwamu. Mpuliriza bulungi ono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bye yalengera bwe yali agoba omusajja ono. Ampuliriza wenjogerera ebigambo bino nga Mpuuga amaze okuteekebwa mu kaguli asobole okubeera nga annyonnyola akana n'akataano ku nsimbi obukadde 15,000 ono bwe yeezibika. Twabagamba nti byakusaaga nga mugamba byakusaaga, tebyali byakusaaga. Kaakati nno kano kavudde ku ntandikwa. Ebigambo nga bino 1962 Uganda lwe yafuna obwetwaze, kyokka omwaka 2026 guno gwe tulimu olunaku olwaleero guno gunajjukirwanga abakulembeze abaalondebwa ku mudumu gw'emmundu, abaalangirirwa ku mudumu gw'emmundu, abamu abaalayizibwa nga bannansi si bye babalonze. Kaakati nno kitegeeza buli lwolaba ebigambo nga bino nga mulimu okujaganya okujaguza omanya nti Uganda eyolekedde akabi ak'ekitalo ddala. Teriyo kyantiisizza Uganda nga kulaba nga buli eyawangudde bwa MP yakoze pate. Osanyuka ki? Obuvunaanyizibwa tebabukolera pate bw'oba otegedde ekikubaddeko. Era temwewuunya okubanga mulina ababaka abatakola, kubanga obukulu babulabanga kulya si kukola. Buli ntebe yonna gy'ogisanga entebe ekiikirira kwanukula bibuuzo, tekinyuma tebakisanyukira. Twandibadde tulabanga buli gwe bawa ekifo feesi ye eva mu kusanyuka nedda mu kuba sirias kubanga ekikujjidde kika. Twamaze okulaba pate z'abafunye obwa MP, tugenda kulaba pate z'abafunye obwa minisita. Osanyuka ki? Bwe bagamba nti gwosikidde jjajjaawo kati gwe mukulu w'olujja, osanyuka ki? Ekikujjidde okimanyi. Amasimu agagenda okukubirwa, enkaayana z'ogenda okutaawuluza, osanyuka ki? Bwe bawa omuntu obuwanika mu kkanisa ne mulaba nga asanyuse sente agenda zibba, asanyuka ki? Bamuwadde buwanika kututerekera. Toyinza kujja ntuga nti bannange njagala okubeebaza okumpa obuwanika, oyo mubbi. Twakuwadde kutereka byaffe, tetwabikuwadde obirye. Twagala okulabako ku mulembe gwe bakaka obukasi nga abantu be bakukaka beera MP waffe. Nga be bakukaka nga si gwe basasudde bakukake naye nga be bakukaka nga bakukaka bya ddala. Lwaki bakukaka bya ddala? Kubanga obuvunaanyizibwa mugugu omuntu gwe yeetikka. Obuvunaanyizibwa kwanukula bibuuzo ekyo teryakisanyukira. Bannange mulekerawo okutusera, bwe bakuwa ekifo tokola pate otweraliikiriza. Yesu akikoze akoze eki ogenze mu mirimu, temuddayo kusanyukira bintu bye mulina kukaabira. Buli ali mu kifo kyonna mu kkanisa, mu byobufuzi, mu ggwanga wonna we weesanga oli awo kwanukula bibuuzo. Tetusobola kukuyita ow'ekitiibwa ng'okuva lwayingira mu kintu ekyo tewali kyali kikyuse. Oli wa kitiibwa ki? Ebimu ku bigambo ebisera okusera ensi yaffe nga twebuuza lwaki ensi yaffe tegenda mu maaso. Ampuliriza bano abasajja buli myaka 5 bakola embaga, bakola obubaga oluvannyuma lw'okubeera nga bafunye ebifo ebinene, obuweereza ne babwerabira ne babuutikirwa amasanyu. Kaakati omukulembeze oba omusumba bino bye bimu ku ebyo byabadde ategeeza. Amaka mulungi obwire bwonna atuwaire embabazi atuwaire embabazi obwire bwonna. Mukama mulungi. Nze Eke Master Kawandula bigambo emabega w'omuzindalo Promax. Kaakati namaze dda okubeera nga ntereera Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa ntambula nayo ono akutegeeza nti tomenyeka na nsi, genda akusomere edduwa ebyakusibaga ebyakulemerako ebyakukaluubirira edda ono asobole okubeera nga abikuvuunusa. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza wenkoledde akatambi kano nga IGG has officially summoned all ex-parliamentary commissioners. Uliriza nkugambye nti olunaku olwaleero essaawa zino zennyini wetukoledde akatambi kano nga IGG omukyala Aisha officially
amaze okubeera nga ayita ba X oba abaaliko abasajja ba kamisona ba parliament abaweebwa ensimbi ezakwata mu biliyoni namba n'obukadde 8 gye twayita service award. Bino nno byali mu sikando, eno sikando yatuuka ne mu kkooti, abasajja ne beewawabira ba Mathias Mpuuga ne beesalira emisango nga bwe baali bagisinze. Kakati wenkoledde emboozi olunaku olwaleero ono nga yamaze dde okubeera nga ateekebwa mu kaguli ampuliriza okwoza akanana yakataano obukadde 15,000 bwe yatwala ne banne bonna bakubeera nga babitebya. Kakati nno waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti omusajja mayiguddwa nga Honorable Kabanda yabadde taweereddwa kifo kyonna mu ministries zonna yadde okubeera state minister yadde okubeera full minister. Kakati nno njagala owulirize ebyama omusajja ono Honorable Kabanda obutafuna kifo bino byonna byali mu pulaani, bino byonna okusinza ku mawulire getufuna byali bya pulaani. Jjukira nti bano abasajja balina kye babala era mu kubala kyonna kye babala boolekedde okubeera nga General Muhoozi Kainerugaba ampuliriza bwe tutalwana ennyo bwe tuteefeeko nnyo ayolekedde okubeera pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda. Nkiddemu ayolekedde okubeera pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda. Byonna byolaba ebikolebwa, byonna byolaba eby'amaanyi okukwata ba Anita Amongo n'ebirala byolaba kakati bw'okuyita ba Mpuuga ne ba commissioners abalala byonna byetooloolera ku kubeera ng'omusajja bamuteeka mu bantu asobole okubeera nga bwe yeesufukulula bw'ati agenda kutuula butuuzi mu ntebe. Kati wuliriza, Honorable Kabanda ono y'omu ku batunuuliddwa ennyo ku bagenda okubeera abanene oba ababedde. Wuliriza, mu ofiisi ennene, ezimu ku ofiisi ennene nga General Muhoozi Kainerugaba ono amaze okubeera ng'akwata obuyinza. Kaakati nno ebyokubeera nga bano bawadde abantu nga bannameere obuyinza ne bawa abantu be mulaba ababadde batakwatagana na General Muhoozi Kainerugaba, bino byonna nkugambye tewali kikoleddwa, tewali kyakoleddwa nga General Muhoozi Kainerugaba takimanyiiko yadde n'akamu. Tewali yaweereddwa bwa minisita nga General Muhoozi Kainerugaba tamaze kukoona mu nti aweebwe. Kaakati nno bw'otunuulira Kabanda ne General Muhoozi Kainerugaba ne Piero Yunga Ekisinde ampuliriza, bw'obanga obadde ogoberera ebigenda mu maaso osobola okubeera nga otegera kyenkutegeeza. Nkugambye gye buvuddeko olw'akatambi k'ennakkolera ng'omusajja Honorable amanyikiddwa nga Mukasambidde akutegeeza nti singa tebagobye Nnaalongo Anita Anet Amongo n'okkola bye baakoze essaawa zino okumulabisa, amagye gaali gamaliridde okuwamba gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti bwe gawamba ono agakulya General Muhoozi Kainerugaba automatically abagenda bugenzi ku bukulembeze bwa ggwanga lya Uganda. Kakati nno bano baasalawo ne bakikola mu ngeri bw'etyo nga bino byolaba nkugambye byonna biri ku sikuriputi ebyokubeera nga gundi yaweereddwa oba minisita n'addako, gundi n'addizibwa ku prime minister, gundi n'addizibwa ku vice president, gundi n'aweebwa state minister, gundi n'aweebwa full ministry. Byonna byolaba abasajja babituulamu. Jjukira nakutegeeza nti eggwanga Uganda lifugibwa abantu bana: General Museveni, General Sale, General Muhoozi n'omukyala First Lady Janet K. Mbabazi. Kaakati nno bwe tulowooza nti ebyo byonna bya Honorable Kabanda obutaweebwa kintu na kimu byabadde tebimanyikiddwa, kankole bwe nti nzije. Oweekitiibwa President Anita Amongo nga bwe wasonyiwa Cissy Namujju n'osonyiwa Mawanda, kubanga Mawanda niye aliko emisango gy'okubba ssente za cooperatives, niye ali mu Piero yayinaayina, n'osonyiwa ababba amabaati nga Nabbanje yabba amabaati, n'ono Bosi yennyini gwe mulonze mbu ye sipiika naye yabba amabaati. Lukaaga Lulamba, tubadde tusaba mu mwoyo w'ekisa, that spirit of forgiveness, ne Anita Amongo naye omusonyiwe nga Obosi bwe yabba amabaati ate ne mumuwa ekifo ekinene nga kati ye sipiika, ne sipiika abaddeko Anita Amongo omusonyiwe ate afune n'ekifo ekirala aweereze eggwanga. Byonna byolaba ebitambula nkutegeezezza ampuliriza
nti byonna bipange bupanzi, byonna biri ku sikuriputi era byolaba abasajja babitunulamu. Buli muntu yenna gwolaba eyawereddwa ekifo kyonna kabubere ku bubaka bwa paaliyamenti, ababaka boolaba bali mu paaliyamenti kababeere abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'abo abatali ku ludda luvuganya gavumenti. Nkutegeezezza nti bonna abaliyo mu paaliyamenti, bonna tewali yagenze mu paaliyamenti ng'omusajja General Muhoozi Kainerugaba ono tabamanyiiko. Njagala nkutegeeze nkujjukize nti ababaka bangi naddala abo abali mu interest ey'oludda oluvuganya gavumenti oba abali ku tiketi eya National Unity Platform abasobola okubeera nga bawangula ebifo ebyenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, naye ng'abasajja bakozesa amaanyi aga buli kika ag'engeri yonna okulaba nga bano abasajja babalemesa okubeera nga balayizibwa, babalemesa okubeera nga balangirirwa. Era ababaka bangi aba paaliyamenti ampuliriza aba NUP abasobola okubeera nga bawangula wabula nga bwe byatuuka ku kulangirira emidumu gy'emundu gyavaayo era nga bano bangi balemesebwa. Nakutegeeza nti kano akalulu kaaliko elections some parts of Uganda waliwo elections, some parts of Uganda nga waliwo selection. Mpulira bulungi, waliwo ewali election nga waliwo newali selection. Buli party yonna gye balinamu interest aba gavumenti awo bakozesa kituyita selection era nga balonda bulunzi mbaka bo gwe bayagala yeyagenda mu paaliyamenti. Era awamu balemesa n'abantu ba National Unity Platform okulabika nga beesimbawo mu mbeera zonna okubalemesa okwewandiisa n'okubeera nga bano abamu basobola okubeera nga beewandiisa naye ne babalemesa okubeera nga batuuka kubeera nga balondebwa. Era nga bangi batuuka n'okubeera nga balangirira nti nze nvudde mu lwokaano olw'okubula funds ezimpa support okuyimirizawo kampeyini, kakati nze akalulu nkavuddemu. Bino byonna nkugambye byali biri mu pulaani. Era n'abalala nakutegeeza nti bangi abagenda okutuuka mu paaliyamenti ate beefuulire mu kitinga embazzi olwo balage nti bali ku sayidi eri wadde nga kaadi ze baliko za NUP. Kati wuliriza amawulire agava mu paaliyamenti ampuliriza ew'omusajja amanyikiddwa nga Norbert Mao, ono nga honorable minister owessiga eddamuzi ne ssemateeka era nga yaziddwako General Kaguta Museveni. Ono ayogedde n'ategeeza ensongo n'agamba nti Nalongo Anet Amongo ono agenda kwongera okubeera nga atunuulirwa ekyokubeera nga bano bagenda mu maka ge ne babeera nga bafeffetta buli wamu mu madiiro, mu bisenge, mu odrops, mu bitanda ne mu bikopo yonna ne ziffooko zonna n'ebijiiko ne babivuunula. Kati omusajja akugambye nti ate ono bino byonna bwe binaggwa bagenda kubeera nga bazingazinga obujulizi buno balabika nga bamutwala mu kooti. Kakati atandika okubeera nga awera ennemba n'emisango. Okusinziira ku mawulire, Minisita Norbert Mao agamba nti ono n'ekifo kye eky'obubaka bwa paaliyamenti ayinza okutuuka okubeera nga akifiirwa oluvannyuma lw'okubeera nga emisango gino bwe ginaba nga gisobodde okubeera nga gimukka mu vvi, olwo balina okubeera nga balonda omubaka omulala anaasobola okubeera nga asaavinga ekifo kino ekyebukeddeya, kubanga ono ajja kubeera nga takyalina kubeera nga afuna akadde konna okujja mu paaliyamenti okuweereza abantu be. Njagala nsooke okutwaliko mu mboozi eno ampuliriza owulira Norbert Mao nga bw'ategeezezza. Amateeka gagamba ekisookera ddala olina okugoberera budget. Te ssente zikuweebwa mu paaliyamenti zirina okukola emirimu gye bateeseteese. N'okwewola ssente mugenze mulaba bali mu kwewola ssente mu sako ya paaliyamenti. Olaba ne gavumenti bw'eba eyagala kwewola ssente emala kwebuuza ku babaka, awo oba omenya amateeka. Waliwo ensobi ez'okumenya amateeka ga procurement. Ekitongole kyonna we kiba nga kigula ebintu oba nga kyagala kuwa omuntu yenna emirimu. Mwalabye ensonga za Mama Bukedia FM. Tewaaliwo kiwandiiko kigenda mawulire nga kisaba amalediyo galeete gakole bidding oba Capital FM oba Mega FM eggulu oba endigito, tinammwe muleete bids zammwe tunoonye tulabe ani asobola okuwa paaliyamenti ekifaananyi ekirungi ebweru. Naye bo baatuula ne basalawo di Mama Bukedia FM egenda kuweebwa bilioni 3 n'okusukka kukola bulango. Nze sinawulira kalango n'akamu. Ate
wavelength yenkana neya FUFA FM eyo 102 oba 102.1 FM .1 channel eyo yenyini era ye channel ya FUFA FM. Kati balowa abanga ye president wa FUFA nga gwe nanyini Mama Bukede ya FM ate n'abateekako omukono nti baweereddwa omulimo bawangudde bid ate bid tewali yagirabako abakozi ba palamenti nga be bataddeko omukono nti bo bakozi ba palamenti ate be bakozi ba FM be ba director. Ekyo kyolabira ddala nti wabaddewo okukozesa obubi obuyinza bwa office n'ebirala nga tonaba na kuleeta nsonga yene emmotoka Lugogoma. Ene emmotoka Lugogoma waliwo omwami omu yagezaako okugireeta wano mu Uganda naye okugikola service olina ogirinyisa ennyonyi ogitwale Dubai oba Bungereza. Yagezaako okukikola emirundi ebiri ng'esatu oluvannyuma emmotoka yagitundira Dubai ng'emutamye. Kw'otadde n'amayumba g'ozimba kubanga sente z'ofulumya zirina okuba nga zenkanakana ne sente z'oyingiza kujjako ng'oba owangudde betting ey'amaanyi ennyo ofunye zi miliyoni naye ekizimbe ky'oteekwa okumaliriza ekya palamenti kikulemye naye ebizimbe byo bidduka buddusi. Ffe abamu tusobodde okumaliriza ebizimbe mu myaka eno kati emyaka gisukka mu 10. Ebimu siyinza kubyogera kubanga nina kuba wavunaanyizibwa kubanga empapula ezisinga zibeera ku Ministry ya Justice. Oba olina by'olina okukyusa kwegamba ekizimbe we kibanga kijja kutwala biliyoni 5 gwe n'osalawo nti newankubadde nga bidi yali ya biliyoni 5 twongereko biliyoni endala 10 nga tonnakikola empapula zirina okugenda mu Ministry ya Justice mu office ya Solicitor General naye tulina okubeera bavunaanyizibwa. Naye kati nze nabagamba nti Parliament efuuse crime scene ne museka. Ekyo nakibagamba kuba mwebuuza nti lwaki alangiridde nti tadda 231 ne bagamba nti ngadda atya ayina kudduka crime scene bakusange bakukwate. N'olwekyo ekibonerezo eky'ebyobufuzi ekyo kumufulumya ofisi y'obwa speaker ekyo kibonerezo kyawedde. Pozi ekibiina ki NRM kijja kutunuulira code of conduct yakyo olwo basalewo oba asaanidde okubeera omumyuka wa chairman w'ekibiina owookubiri kubanga NRM naye ina code of conduct. Kati engeri gye nalabye nga tebaamuyita oba ye yasalawo obutagenda nawe kennyini osobola okwekuba mu kifuba n'ogamba nti kandekulire. Saawa yonna omuntu osobola okuddaabiriza omwoyo gwo kubanga bagamba nti okugenda mu ggulu teweetaaga kuba mutuukirivu naye olina osobola okuba omwonoonyi ayeenenyeza era be bajjudde mu ggulu. Naye obeera omwonoonyi n'okakanyala nga toyagala kwenenya awo obeera candidate wa Gehenna. N'olwekyo
tulindirire tulabe ye kennyini ayinza okusalawo n'abaako kyakola naye sikiwa nti ajja genda yekka kubanga network ebaddewo lazima network ebaddewo kati ekyamateeka DPP yagenda okusalawo oba obujulizi buwera wamaliza fayiro ze nga tuvudde mu bino ebyokumwanika ekyo kyo kyawedde naye ng'ovudde mu kwanika omuntu. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Hajati Nakalembe nga bw'otegedde ampuliriza omukyalo omusomi w'edduwa abeera akugamba nti buli lunaku olukya ku nsi kuno dduka za mbwa ng'olina ekikusumba oba ekikutawaanya omukyalo ono akusomere edduwa eri enkambwe si ya kamulali si ya mwenyango si ya kamyu edduwa si ya muliro si ya munnyo guno ogubalala ennyo wabula nga edduwa eno ya Allah subhanahu wa ta'ala nkutegeeza nti mu biseera nga bino esobola okubeera nga sipidi z'edduka za yiriyiri olwo nga gwofunamu mu ddwa y'omukyalo ono gw'alina ebikusumbwa olunaku olw'okwosajjo omubaka Nkeretanyi yakola amawulire ono jjukira nti bwe yali ekkololo yawaana nnyo Jeno Yoweri Kaguta Museveni era ono n'atuuka n'okumuyita pulezidenti w'eggwanga erya Uganda wadde nga babaka bonna bali kudda oluvuganya gavumenti naddala ab'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform nga bagamba nti mwami Museveni n'endayira gye yalayiramu teyali ntuufu okusinziira ku bo nga bagamba nti ono yalayira naye nga bye yalayira tebyali bituufu mbw akalulu kano yakayisa mu kadirisa n'abeera nga yanyagakanyaga kakati nno ebigambo by'omubaka ono Yusufu Nkeretanyi omubaka wa Kalungu East ampuliriza ebyatadde abantu bangi ku minzaani ne biraga entegeera yaabwe n'enzivunula y'ebintu kaakati natwongedde okubeera nga tusomoggola ne tuyingira ddala wansi mu bintu bino ebigambo bino byayogedde kye bitegeeza kaakati ye kennyini yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino kye yabadde ategeeza ensi esobole okubeera nga emutegeera bulungi nnyo ensi ereme kubeera nga emufuna bubi wabula ate era ebigambo ebirala byongedde okuvayo ku nsonga y'omubaka ono Yusufu Nkeretanyi kaakati nno ebyongera okusimira ddala empanji ddala lwaki ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino era nga ebigambo by'omukulu ono abasajja abamu bagamba nti byabadde mundu mmenye nnyo okulaba nga bisuffocatinga okulaba nga biziyiza okulaba nga biteeka wansi speech eya Speaker Parliament omupya omulonde yakalondebwa newly elected Speaker of Parliament Uganda Parliament eya 12 ono amanyikiddwa nga Jacob Oboth eyamudire mbigere ebya Nalongo Anita Amongo bano nga bagamba nti omusajja ono ku lunaku olwo yakola speech naye speech ye tewali muntu n'omu yagifaako kubeera nga addamu okugiwuliriza wabula internet yonna amaanyi amaaso obwongo babuteeka ku mubaka Yusufu Nkeretanyi jjukira nti omusajja ono ampuliriza ye yasobola okubeera nga amegga omusajja amanyikiddwa nga taata wa Honorable Minister Namere Justin omusajja ono ye yamuwangula mu kalulu era ng'ono yamuyitanga jjajja abantu ne banyiiga naye embeera yonna yagenza okufundikira nga Nkeretanyi Yusufu yalangirirwa dda ng'omubaka wa Kalungu East omulonde kaakati nno njagala owulirize ebigambo bibino ono yafunyewo n'okusika omuguwa wakati w'omukyala Justin Namere ono nga ye muwala w'omwami oli gwe nkugambye Honorable Yusufu Nkeretanyi gwe yawangula era bano bwe babadde mu studio eza NBS TV kaakati nno katono bibabugume bwatyo Namere mwenna mumumanyi bwabeera nga lopokompoka n'ebigambo mbwangu ob'ekitalo talwawo kumukkola talwawo kubawo gagambo era ono mu studio yagamukkode n'agakubawo aganene Yusufu n'amuleka n'amugamba nakuzibwa. Yusufu Nkeretanyi weebaale nnyo ebigambo bye wayogedde watuwonyeza ki diversion kya sipiika amazima
tolina wonna woowulirira muntu yenna ng'ayogera ku sipiika yalondeddwa. Omukolo gwonna nga bwe gwakoleddwa waguzingidde mu bigambo byo n'ogusaanika bevvu, ensi yonna eyogera ku bigambo byo wayogedde. Amazima gali nti ebigambo bye wayogedde watuwadde minzaani ya bwongo. Buli omu ajja n'apimako obwongo bwe bukoma okutegeera n'annyonnyola ekyo kye yategedde. Be wabyogeddeko aba NRM baabitegedde nnyo okusinga abalala ffenna. Era bamaze obitegeera ennyo ne beeyawulamu emirundi ebiri. Mu bo mulimu abali mu kunnyonnyola n'okumatiza ensi nti wajereze pulezidenti waabwe n'omujolonga n'oyanika mu ttaka n'otambula n'ogenda. Neebaayo ate abalala baagala obbikozesa mbu bakuleetera okwejjusa nti lwaki wabyogedde nga bagamba mbu wayokyezza tebakulya ekinusu nkeretanyi tonnayo kyako. Agamba nti wayokyezza yaba ayokyezza kubanga aba amaze okulaga obwongo bwe wawe bukoma mu kutegeera. Kugambye ne wataddewo minzaani, buli omu ajja n'apimako obwongo bwe bukoma okutegeera n'annyonnyola ekyo kyategedde n'atambula n'agenda. Naye bali bakitegedde, abamu baagala kikozesa kugamba mbu wayokeza mbu wejjuse nti nayogedde byaki naye ng'ekituufu bakimanyi. Kati eyeewuunyisa yewa NUP alaga mbu naye teyategedde bye wayogedde nga naye ali mugamba abantu mu nkeretani yayokyezza. Oyo manya nti kaminzaani kaba kamaze okumulippa. Kaminzaani kaba kamaze okumulippa. Ebigambo ebyo bw'obizza mu lulimi Oluganda nze lwentegeera mpulira nga bitegeerekeka mangu nnyo, tebyetaaga na kuwa budde bungi nnyo birowoozaako. Bitegeerekeka mangu nnyo kubanga Oluganda lulimi lugagga, lulimu ebisoko bingi. Ebisoko bye wakozesezza okukola statement wabikoze mu Luzungu. Kati simanyi oba Luzungu lwe lutawaanya abamanyi Oluganda nga Luzungu lwe lutawaanya tebasobola bizza mu Luganda lwe bategeera kusobola tegeera bisoko bye wakozesezza kukuba basajja bano bo ne bakivuna nti wayokezza. Amazima gali nti minzaani ebazitoyeeko obwongo waabwe wabuwadde ekipimo kinene muzeeyi, ekipimo kinene kiwabuwadde. Naye ng'ekikulu kiri nti ze nagambye kesikanya naawe ne banno be wabadde nabo kwe kuligogonayizinga Museveni nga pulezidenti wa Uganda ng'ate mukimanyi bulungi nti bannayuganda tetulondangako Museveni, twalonda Kyagulanyi. Awo wokka mwatulimbidde, awo wokka mwatulimbidde wenjawukanya nammwe n'ebino bye wayogedde ffe twakulira mu bajjajja ebyo bya bulijjo tubitegeera. Kakati nno bino byonna nga bigenda obitadde ku mabbali ampuliriza eby'omubaka Yusufu Nkeretanyi owa Kalungu East. Njagala ojjukireko bigambo bino. Ampuliriza ekitongole ekimusole ettabi erimu mu kitongole ekya UN nga kino kye kimu ku ttabi erirera eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna, si Uganda yokka naye okwetolola ensi yonna. Jjukira nti abantu bano baavayo ne bakondeeminga UPDF okubeera nga amagye ga UPDF gagenda munda mu ggwanga erya South Sudan, bwe bato ne batandika okubeera nga batirimbula abantu bannansi munda mu ggwanga erya Sudan. Bano nga babalumiriza okubeera nga bakozesa ennyonyi ne bakozesa n'ebibbomu ebikolerere ne batandika okubeera nga basuula ku maka g'abantu mu matawuni ag'enjawulo mu bitundu ebya South Sudan nga batirimbula n'okutugumbula bannansi munda mu ggwanga erya South Sudan. Bano nga babalanga okubeera nga abantu bano lwaki bali tebawagira omukulembeze aliko Salva Kiir Miyaditi. Bwetyo UN yavaayo neeteeka General Museveni ku nninga bepone mutabani we adumira amagye munda mu ggwanga erya Uganda amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Wabula bano nga babateekako ampuliriza ekiyinja, bano batuuka n'okubeera nga bateekawo etteeka nga tebaalagira tebaasaba wabula baatowa oda ne bagamba nti n'abantu bonna munda mu ggwanga Uganda abattibwa mu kalulu abaakosebwa mu kalulu kaakati nno okunoonyereza kutandike era alipooti erina okubeera nga eweebwayo mu kitongole ky'amawanga amagatte bannyonnyole abantu abaatulugunyizibwa mu kalulu, abantu abattibwa mu kalulu. Bano bonna ani eyakulemberanga okutulugunya abantu mu biwayi ebyenjawulo, eyakulemberanga okutta abantu abo abaafa betwalaba mu kalulu mu bifo ebyenjawulo. Kakati nno nga UN eragira bwetyo negamba eyagala bakwate buli muntu yenna munda mu ggwanga erya Uganda eyaduumira abo bonna buli yali ku kikoosi
ekyatirimbula munnayuganda yenna mu biseera ebyokulonda n'ebiseera ebyokunoonya kampeyini ebyokuba kampeyini mu mwaka 2026. Jjukira nti abantu bangi abakunukiza 20 abattibwa era nga General Muhoozi Kainerugaba y'omu ku abo abaavaayo ne bategeeza nti abantu 20 n'okusoba be baali baakatirimbulwa. Ono ng'agamba nti singa at least omuntu yali agattako essaawa eyo yandibadde Bobi Wine, kyandibadde kimwanyo essanyu, kubanga ono yatuuka n'okugamba ayagala amusaleko omutwe gwe era n'atuuka n'okuteekayo obutambi ng'agamba twafukamiza mukazi wo, tweyagalidde ku mukazi wo, twabonyaabonyeza mukazi wo nga bw'olaba wano. Era ono obutambi atuuka okubeera nga abuta General Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno wano ekitongole kya UN kya nsi yonna nga kiyita mu ttabi lyakyo erimu ampuliriza erirera eddembe ly'obuntu okwetoolera ensi yonna, bano baavaayo ne bakola alipoota namutaayiika ne bategeeza nti buli muntu yenna eyeenyigira mu bikolwa bino bwe bityo eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu, eby'okutirimbula abantu, eby'okutulugunya abantu, omusirikale mu poliisi, omusirikale mu magye baali balina okubeera nga bakwatibwa. Bwe banaakwatibwa bano bavunaanibwe ssekinnoomu ng'abantu obuntu. Wabula ampuliriza nga ne General Muhoozi Kainerugaba mbu baali tebamutalizza abaffe. Njagala nsooka nkutwaliko mu nsonga eno owulire. Kubeenonera. Just watch the space. Officers suspected of carrying out these abuses, including those who ordered or enabled them, must be suspended from work pending the completion of the investigations. Kuno kulagira tebasaba bakugambye nti bonna officers abali mu bikolobero bino ababikola nkiddamu officers bonna ababikola abakola orders tekawo Muhoozi Kainerugaba otekewo Bakagaba otekewo Bamukiibi bonna abakola orders balina okubeera suspended okuva ku mirimu. Kiddamu balina okubeera suspended okuva ku mirimu paka nga investigations ziwedde, balina okubanoonyerezaako. Zino orders bagiyita Amnesty International, eno twogera ku United Nations. Ono this is the international watchdog of the International Criminal Court oba owa Rome Statute, doctrine of the International Criminal Court. Just watch this. Nabagambye kweno stage bagenda kukubira abantu jeke wetusemberera nkitamu tusemberera jeke eno eya Amnesty International yesembayo e Congo webagira deni ne bajja ne mugamba kakati kwa katukulumba osoko kitegere kugambe officers bonna balina okuwummuzibwa ku mirimu. Ndowooza mulaba ono byatandise okukwata abamajabo ng'abawummuza mbusimanyi ono twamukutte enguzi ono twamukutte bino batandise bino ali mu kubiteeka mu nkola mpola nga munnansi tonnamanya nkugambye bamulagidde bonna bawummuzibwe era banoonyerezebweko buli naye ne Muhoozi Kainerugaba naye alina okuwummuzibwa era anoonyerezebweko. Katuyongereyo. Between 5th January and 21st March, Amnesty International interviewed 33 men and 15 women based in Kampala City, Lubaga, Luweero, Bulenga, Mityana, Mukono, Lukiga, Mbalala, Luuka, Wakiso, Lira and Tororo districts and Busoga region. I don't know say. Amnesty International yeke nyini yasisinkana abantu 33 abaami 33 n'abakyala 15 abali mu Kampala, abali e Lubaga, abali e Luweero, abali e Bulenga, Mityana, Mukono, Lukiga, Mbalala, Luuka, Wakiso, Lira, Tororo district ne Busoga sub region. Amnesty International yenyini nakugamba bo babaddengawo underground kubanga muteeka omusango mu ICC basindika ba investigators ne babeerawo ku ground. Omusajja yabagamba nga the world is watching but they were too foolish to understand what he meant. Amnesty International ebadde ina ba spy bayo ku ground nga kwebali era kugamba nti abantu bano yatuukirira abantu 33 abasajja n'abakyala 15. Kitegeeza nti Amnesty International mu investigations zayo erina abajulizi 48 okuli abakyala 15 n'abaami 33 mu bitundu byakumenyeddawo wammanga eno Amnesty International. Then netujja ku first close egamba atya 3 months since the security forces meted out untold brutality on the public, no one has been held accountable. Yes, nakugamba it is human rights. Bano police yabano ekolera mu bantu. Nkiddamu police yabano ekolera mu bantu. Bagamba kati wakaite emyezi 3 okuva abakuuma ddembe bano bibakwata bibagira amaanyi obutujjo bwakolebwa ku bantu nga tobwetaagisa obwakolebwa ku bantu. Amnesty International terabangayo muntu n'omu gwe baholdings accountable kwe kuvayo nekola report eno nga muli ne government orders zeyino okukolerako. Nkiddamu olw'okubanga wayise emyezi 3
bazunza bamuwanga kivumbi ba Alex Wallace wa mufumbiro bwe batulimba limba nti ono simanyi yatemyeka abaana omutwe ono simanyi ono plan ndi musibe ono plan ndi mutemu. Amnesty International beyagala okulaba beba bakola ebikolobero ku bantu beetaaga okulaba everyone you are going to be held accountable. Omusajja abagamba the world is watching. Tugenda maaso ne report tugambe report eno yakoleddwa ng'ennaku z'omwezi zabadde 3 omwezi gwa April omwaka gwa 2026 neri naye yabadde atulaga nti simanyi plan ndi musibe bakoze eki mu plan ndi musibe bamusalidde omusango gw'okufa. Nonsense. Amaka tweyongereyo. Those interviewed includes family of victims apparently killed by security forces, victims of gunshot injuries, victims of torture and other ill treatment, victims of arbitrary arrests, eyewitnesses and lawyers of those arbitrarily arrested. Amnesty International also reviewed 6 videos and 6 photos posted on social media or shared directly with the organization by trusted source. The organization also reviewed charge sheets and official statements. Ugandan authority did not respond to Amnesty International's request for comments. Bana bami bamala okunoonyereza bafuna videos bazirina n'ebifaananyi babina wama mwebale nnyo kusharinga baana bamama bino bye tubagamba. Wabagamba social media eno tonyoma simu yo toginyoma mwana wa mama. Lwaki onyoma essimu? Twabagamba musharinga ezi videos, musharinga ebifaananyi bino bana basajja babiraba evidence gye bagenda okukozesa era negenda ne ku ground eri families z'abo abantu bebasaanyizaawo abaabwe bagenda ne bajjako interview. Eno si interview, babeera bakujjako bujulizi. Kiddamu babeera bakujjako bujulizi. Zino si interview, bakikozeseza ekigambo kiri interview. Nga woona agenda mugundi mukomera ne bagamba kakati jangu okole statement. Kati wano babeera bakujjako statement. Nkiddamu babeera bakujjako statement. No Amnesty International yebikola babula bana abaami bano we babagamba bajje bennyonnyoleko abaami bano beefuula bakyesirikidde. Yes, beefuula bakyesirikidde mbo they are unruly tebagambwako. So in Amnesty International kakati tugenze close kaffe kana akokubiri a subsection kakugamba unlawful use of lethal force by security forces. Unlawful use of lethal force by security forces. Ebyo bindi ebikolebere ebyo byebakola okuba abantu ebyo tebyali mu mateeka ate nga mwefuula nti mwe bakuuma ddembe kumbe mwe bonoonyi b'emirembe. Amnesty International erina poliisi erina ekkomera erina kooti olwedde obujulizi babulina mugenda kakasa mwalimu ebisega masiki. Let us watch the space and see. Katweyongereyo. Amnesty International documented 10 incidents in which security officials appear to have used unlawful lethal force that resulted into killing at least 7 people in Butambala. At least 3 people in Bulenga, basatu battibwa Bulenga, 2 people in Luwero and 1 person each in Lubaga, Nsambya, Mitiana, Mukono. Witness told Amnesty International that none of these victims was armed and they did not pose any imminent threat of death or serious injury to anyone. Mwakuba abantu kakati muna Uganda gwagamba ntino banansi battibwa mu bitundu bino wammanga. Era Amnesty International yennyini report eno yabikola n'ebiwandika yennyini Amnesty International nti nga bakozesa banene eryanya eriteetaagisa batta abantu 7 Butambala ewa Honorable Muwanga Kivumbi. Wabula bamala okutta abantu bano bakwata Honorable Muwanga Kivumbi. Okitegeera ekintu kino nkiddamu kino kye nabagamba nti under domestic police omwami ono abalaga nti ffe batujju. Kyekyo kye nabagamba nti kati essaawa eno tetusobola kuchallengingira muntu ono mu kooti ze. Honorable Muwanga Kivumbi bamukwata gwa butujju. Amnesty International egamba nti ba police officers be bakola kye batta abantu ndowooza mukitegedde. It is them kati bo bakyusa ekintu kino be batta abantu. Ati bakikyusa ne bakiteeka kwani Honorable Muwanga Kivumbi bamuvuna n'omusango gutaliyo. Wabula Amnesty International yabalaba era ne report bagirina. Kakati eyo ye muddawo ne mubuzaabuza abantu mu kooti zammwe tugenda kakasaako kati tufunye reference. Honorable Muwanga Kivumbi kati baloya be kyembadde nsaba oba kyenkoba do the needful kubanga we already have a report. Kati lwaki kooti ze temuzeesonyiwa ko twawuliddeko n'ebigambo bya Honorable Kakande naye byatuwadde. Yes, tugattirawo then tutambuze omusango ku international. Lwaki twesiba ku kooti zaabwe nga Honorable Muwanga Kivumbi Amnesty International yaliwo n'ebirikoding era ne file bagina y'abantu 10. Atweyongereyo. Ugandan authorities must ensure that all allegations of human rights
violation by security forces are thoroughly, promptly, impartially, and effectively investigated, and that those officers responsible are held accountable. Ekigambo kiri must. Ugandan authorities mwe bakuumaddembe babagamba mulina okakasa nti byonna byonna okwemulugunya okuliwo okutulugunya abantu okwakolebwa ebitongole byammwe eby'ebyokwerinda ebibuli ebyafuuka kati ebitongole ebitugumbuzi ebyobutujju okitegeera babagambye nti kati yessaawa mulina okukakasa nti mukola investigations zonna wabula n'abo bennyininyini ba officers abali involved mulina okuba holding accountable. Kugambye bano Amnesty International ekola ekintu ekyo just kulaga nti twakuwa chance naye si ebeera real cause, era mugenda kulaba nti neba nabeera babakutte bajja kuba basaba babagambe mubatuwe kubanga these are crimes against humanity. Kooti ya ICC yeyina okukola ki? Yeyina okugiwozesa. Bagenda kukubira omuntu jeke. Just watch the space. Tweyongereyo nze nsoma report mwata abantu deni mwene mutulaga nti no report ezamwe kooti zamwe zetugenderako ye kale katweyongere. Omusajja abagamba the world is watching n'abagamba bagenda bakuba jeke nga mulowooza asaga yino report ebyebutambala byonna mu ebiri. Katweyongere ya National Unity Platform, the opposition party ebanyikiddwa ebyo bye mwerimbalimba mbu simanyi bwe mutaalayire, simanyi ng'onaabajjako akafubo kammwe no sense ebyo mubijjawa nammwe. Wamaka tweyongereyo n'eno report. Amnesty International verified the post-mortem report of 6 victims, all of which indicated that they had died from gunshots injuries. Family members told Amnesty International they were not allowed to witness the post-mortem process and that the authorities had not launched investigations into their deaths. Bagenda kuba omuntu jeke bino byenjagala mubadde report zibula tebatuwa report tujja kufuna report eno generation ndala ekyebutambala mukikwese mukama katonda waffe tukifunye kati ensi ebitegedde. Kugambye Amnesty International kenyini Ssaabawolereza wa gavumenti ye Sam Mayanja oyazembikire bya Kityowa Kiwanuka ate minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga z'abazirwanako ye Kityowa Kiwanuka abadde ssaabawolereza wa gavumenti. Onojjukira nti ono yazze mu bigere ebya Oboth eyalondeddwa nga Speaker wa Parliament. Minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka ye Honorable Dr. Monica Musenero Musanza. Ono azembigere bya minisita azembigere bya Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu abadde minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka. Minisita avunaanyizibwa ku byenfuna n'okuteekerateekera eggwanga ye Henry Musaasizi. Ono azembigere bya Matiya Kasaija. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ye Ambassador Adonia Ayebare. Ate minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana ey'awamu ye Honorable Lieutenant General Henry Tumukunde Kakurugu azembigere bya Betty Amongi. Minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu eby'eggwanga lino ye Honorable Dr. Chris Balyomunsi azembigere bya Dr. Jenruth Achengo Ochero. Ate minisita avunaanyizibwa ku byamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga ye Honorable Jenruth Achengo Ochero. Ono azembigere bya Dr. Chris Balyomunsi. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga ye Professor Ephraim Kamuntu azze mu bigere bya munnamagye Major General Severino Kaindo Tafiire. Minisita avunaanyizibwa ku bya ssemateeka n'obwenkanya Justice and Constitutional Affairs ye Honorable Norbert Mao onaakomyewo. Minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka ennyumba n'enkulaakulana y'ebibuga ye Honorable Judith Nabako Nalule era naye akomyewo. Minisita owa gavumenti ez'ebitundu local government ye Honorable Balamba Rugahara Atenyi. Minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti public service ye Honorable Katumba Wamala ye General Katumba Wamala. General Katumba Wamala azembigere bya Minisita Wilson Mululi Mukasa
ate ng'oli gwe nkutegeezezza Balamba Rugahara wa local government azze mu bigere bya Raphael Magezi.